Emyaka giweredde ddala 3 bweddu ng'omusomesa Jane Namyalo asomesa mu ssomero lya St. Charles Lwanga Bukeerere. Ticha Namyalo yakuguka mu ssomo lya byabulimi kiyite agriculture. Amanya ag'obuto bampita Namyalo Jane, bwe nakula ne bampita mukyala Lukolokomba, ndi mukyala Mufumbo. Nazaliwe waffe Ekibaale, ndi mukyala Munyolo. Kati nazaliwa ennaku z'omwezi 8 ogw'Ekumi 1964. Kati mu famire ndi namba 9. Bakulu bange basooka ne basoma. Kyenzijukira one day waliwo baba yaŋŋamba nti gwe ng'egyoyogera nnyo ojja kuba musomesa. Ne mugamba tonkuba kisiraani nga saagala busomesa. Kati ate n'omulala n'aŋŋamba gwe ng'egye tukulabamu ojja kuba mulimi. Ne mbagamba temunkuba bisiraani bya bulimi. Naye byonna ebisiraani ebyo bankuba byakwatayo. Ndi musomesa wa agriculture ate ekintu kye neenyumirizaamu. Wegiweredde emyaka 3 ng'abayizi bangi ddala baataddeko omukono gwe mu kuwubako olubu lw'ebigere ku ssomero lino erisangibwa ku kyalo Bukeerere mu ggombolola ly'e Goma mu disitulikiti ey'e Mukono. Omusomesa ono tumusanze yeetala mu bayizi ng'alinga eyatandise eggulo okusomesa. P1 nali Bujuni Primary School, P7 nenjituula 1980, kati nengenda St. Edwards 81 okutuuka mu 84. Kati akaseera ako A-level zaali ntono okujjako ng'ofunye very good grades. Kati awo ne bagamba ngendewa mu course. Nze nali njagala busawo. Kati nina mulamu wange Katonda amuwumuze emirembe mukyala Sengonzi. Ye yagamba omukyala alina okukola ki okuba musomesa. Omusawo ani anaamuwasa ku lw'ensonga abasawo bakola night duty. Abeere musomesa asobole okufumbirwa. Kirungi nafumbirwa. Bwe nagenda musomesa ne soma subject bagiyita kale erungamya abasomesa okusomesa n'okusoma. Erimu psychology, philosophy, ebintu ng'ebyo bye byandeeta omubabiro nenjagala nnyo ki obusomesa. Kuva olwo 1987 lwe nayingirira obusomesa ne mbwagala okutuusa essaawa zino wengenda okuwumula. Ng'Abaganda bwe baalugera nti abangi bwe bakwebaza nga luweze, Ticha Namyalo tufunye abaaliko abayizi be okuli Dennis Sekitto ng'ono yakola essomo lya agriculture n'atutegeeza bingi ku mirimu gy'ono. Amannya nze Dennis Sekitto nga naliko muyizi wano ku St. Charles Lwanga Bukeerere mu senior 4 paka mu senior 6 8. Ndi musanyufu nnyo okwogera ku musomesa wange Madamu Namyalo Jane nga ye yansomesa agriculture era abasinga ffenna twayita mu mikono gye ye yanfuula kikyendi kati essaawa zino. Mwenyumirizaamu nnyo, atusomesezza emyaka mingi ndowooza egisoba mu 30 ng'ali ku St. Charles. Personal nga Dennis ndi kyendi lwakuba omusomesa oyo. Yansomesa agriculture nzijukira mu senior 6. Nze muyizi nzeke yali akola agriculture mu 2008, naye yansomesa awatali kweganya, awatali kufaayo. Nansomesa and I thank God nti agriculture nasobola omuyita with the principal pass ku A-level. Era bwe nagenda ku university course gye bampe ya agroforestry bagimpa lwakuba nali nakola bulungi nnyo agriculture ku A-level. Awo nno mwenyumirizaamu nnyo because omulimu gwenkola kati as an extension worker in forest and agriculture gwekuusa ku background eyo gye mbawadde. Sekitto akoowodde abayizi abayise emikono gya Ticha Namyalo okuvaayo bamusiime nga bamusiibula ng'agenda okuwummula. Mu kaseera kano ng'agenda okulitayalinga kitugwanidde ng'abayizi naddala abayita mu mikono gye ku St. Charles Lwanga okumwebaza awamu n'okumusiibula obulungi abe nga agenda mu retirement. Awo nno ffenna abayise mu mikono gye tuve gye tuli, tuveeyo tumusiime
kiba kirungi nnyo omuntu okumusiima ng'akyali mulamu, ate tumwebaze mu ngeri ey'enjawulo. Ndowooza n'ekyo ekisinga okumuwa essanyu. Obulimi nabwenyumirizaamu okubeera agriculture. Akaseera katuuka nga nsomesa wano, ate akaseera akalala nga nsomesa abantu abakulu mu program bagita NADS. Eyo nawulirirayo emirembe nga tufuna PADM bayinza n'okuwa emitwalo 10 olunaku. Ne ngamba kale bwe nali muto nga simanye ebirungi ebiri mu agriculture. Resources zonna zenina zivudde mu bintu bibiri. Zivudde mu busomesa ate zivudde mu agriculture. Kati nkubiriza abaana abali wano abampulira n'abantu abalala tufube nnyo okulaba abaana bakole subjects ez'emikono. Omwana wasobola kale okukwata n'emikono gye n'akola n'afuna omulimu. Eby'omutwe tebikyakola. Omuntu eyayiiya new curriculum yakola bulungi nnyo ku lw'ensonga nti emirimu gya gavumenti kati mitono. Naye kati agriculture ina sections nyingi ddala. Nyinza okuwa ekyokulabirako eky'enkoko zokka. Omuntu ayinza agamba nti nze ngenda qualifyinga mu kuzaaza amagi ne gubeera mulimu. Oli n'agamba amagi ago nja gateeka mu buruda gavwemu obukoko nagwo mulimu. Omulala n'agamba nze nja kumaanya enkoko kye bayita dressing nagwo mulimu. Omu n'agamba nja kusomesa abalimi okulunda enkoko. Ate jjukira nti ekyo kiri kintu kimu kyokka nkoko. Tikyanamyawo twogeddeko naye n'atutegeeza nti okuviira ddala mu buto be yakula nabo baamulabamu ekitone ekyokuba omusomesa wadde ng'ate ye yalowooza nti okumutuma okufuuka omusomesa kwali kumusindika mu geena ya ku nsi. Omusomesa y'omu Joseph Ekwanga amwogeddeko wabula mu bbali ddala. Like previously I said, I'm called Ekwanga Joseph and I was here from the year of 2007 to 2010. One of the best teachers I found at this school, numerously there are many, as per now that we are talking about, she's called Madam Namialo Jane. Literally, when I joined here, she was my agriculture teacher. I will not talk about her as a teacher only, but to me, as years went on, she initially became a mother. Not only being a teacher, we were in the scouting field. In the scouting field, this is where we had her as our mom, because very many things went when it came to the scouting department. In the scouting department, this is where she used to mentor us, bring us trainers who used to mentor us about what scouting is and the roles of being a scout. She taught us numerously. This involved at sometimes venturing into forests, going in to cut down some trees that of a minimal size, to construct, to make us learn how to construct temporary houses. Ye Namyala atubuulidde bw'asanze omulimu ogw'okulya ennoni ng'abangi bwe baguyita ng'agamba nti tagwevuma n'olunaku n'olumu. Bwe nali mu P4 nayagala nnyo obugalo guide. President waffe yali Amin Bambi yafa naye yanjagaza obuscout. Enyambala ye kati kirabika oyo president namulabangamu ekifaananyi kya taata. Kati bwe nagamba ku maama nti ngenda kuyingira obugalo guide n'agamba mu kisiko tojja kusobolayo mwana wange nga bw'oli omwana omuwala. Naye bwe naakula nga ndi musomesa ne mbuyingirira nabwo bulungi. Bw'obeera ebweru eyo okusinziira ku founder waffe Baden Powell mu wilderness, ebintu bikusanyusa, obunyonyi bukaaba bukusanyusa, ecology bw'ogenda mu kibira n'olaba Katonda engeri gye yawundamu omuti, n'olaba ebiri wansi y'omuti, waliwo ebiwawabowa bikwatagana bitya, omuti omunene, ebinyonyi, ebisolo, so n'owulira bulungi. Nze ebimu ku bintu byenjagala nnyo kwe kulambula, era nze neesunga kuwumula nsooke nambule national park zonna eziri mu Uganda. Zonna nzimaleyo, buli national park nina okumalayo ennaku nga 10 kubanga bwe ngenda mu zoo sibeera satisfied. Naye line olaba egendera ku ki? Ku scout.
our founder Baden Paul yayagalanga wilderness n'abeera mu bisolo n'abiraba ne bimusanyusa n'obuscout butugamba okuuma bintu bya Katonda totema miti gya kyeyonoonero olina okusimba emiti olina okulaba olabirira tolina kutta bikere olaba n'ennyimba zaffe tugamba abasikawutu batuwalana iyo iyo upaca kubanga tulya ebikere tetulya bikere naye obusikawutu butugana n'okukola ki okutta ebintu ebyo. Ye musomesa munne Wilfred Nasimbwa naye alutuviiridde ku ntono ku butya omusomesa ono gy'azzaayo olesa obukugu mu mulimu gwe si eri abayizi bokka basomesa wabula n'eri abasomesa banne bakola nabo. Amannya gange nze Wilfred Nasimbwa omusomesa wano ku ssomero era omu ku ba senior teachers ku ssomero wano St. Charles. Nkola mu careers department as the head and Chala Namyalo Jane namumanyawo namusisinkana nga nzize okusomesa wano ku St. Charles wange Bukeerere mu 2023. Namusanga mukyala mulungi, mukyala mwangu, akoleganeka naye. Bwe nali naakajja nali nze nsingayo obuto wano ku ssomero naye banyamba ne bandabirira nga omusomesa omuto ne banjigiriza ebyokukola nga omusomesa omuto naye ate era ne bwe nafuuka mukama waabwe nga nkulira ebyenjigiriza saafuna buzibu nabo wadde baali bansinga emyaka banyambanga buyambi era ne bannyanguyiza emirimu gyange. Osanga nandibadde nfuna obuzibu mu basomesa abakulu ng'abo naye saabufuna bampanga ekitiibwa ne mbalagira ebyokukola nga siinaamu buzibu bwonna. Omukyala ono yansanyusa olwo kyemumujjukira kayinza okweta kijjukira. Nazaala bebi wange nga ndi wano nga mbagaliza nali musomesa asembayo obuto bannaye bandaga okwagala kungi nnyo nali mu ddwaliro nankubira essimu nanyimbira akayimba kakuli ka bebi kayimba ako kanyimusa nnyo ne ngamba bannaye omukyala ono nga njagadde n'empulira nga neeyongedde nnyo okumwagala. Nasimbwa agamba nti Namyalo okwawukana ku basomesa abalala abayizi babadde bamwagala nnyo so si basomesa bokka wabula ne batasomesa nga bamweyunira nnyo. Mukyala wa kisa bambi ayamba nnyo n'abaana naddala abo abalina ebizibu nga ebyokuba nga tebalina bikozesebwa mu ssomero abayambako. Talina nnyo naye omutima ogwo oguyamba omutima omulungi agulina kuba nange era nzikira lumu nalwazaako mama wange awo ssomero nga ndi ku ssomero naye ne bamanyako katono naye nagenda okulaba nga nange ampadde obuyambi nga sibasabe nabasaba yali omu kubawaayo ne bakola ki ne banziruukirira. So mukyala mulungi alina ekisa afaayo ate ayagala nnyo n'eggwanga lye country ye kubanga ye mukyala akulira patriotism club wano ne scouts and guides era ebyo byonna ebikumakuba abaana okumanya kiki balina okukola engeri eggwanga lirina okutambulamu responsibilities zaabwe nga abatuuze abalungi yabakumakuma. Omukyalo oyo bw'aba yagambye okukola ekintu asika alina omukono ogusika amaanyi agasika abayizi tosobola kompitinga naye mu kubeera n'abayizi tosobola. So alina nnyo omukono ogwo ogusika abayizi bamwagala nnyo abasanyusa abategeera ebbanga lyemulabidde. Abamu ku bayizi abakyali ku ssomero lino batubuulidde nga bwe bagenda okumusubwa kubona abadde yava mu ky'okuba omusomesa n'afuuka muzadde gye bali. Amannya gange nze Tugome Steven Junior ndi mu senior 3. Ebintu byennyinza okwogera ku Madamu Namyalo Jane. Madamu Namyalo Jane mu sikawutu era mu kubeera omusikawutu anjigiriza ebintu bingi. Mu bintu muno mwe muli ki? Mwe muli okwogera amazima. Anjigiriza okwogera amazima mu buli mbeera oba kikuyamba oba tekikuyamba olina okubeera ku mazima. Ekyokubiri, Madamu Namyalo Jane anjigiriza okubeera omwesimbu n'okubeera nga weetegese mu buli kaseera nti bwe baagala omuntu akola kino w'oli weetegese ekimala
ekyo kye kimu ku bintu byenjize ku Madamu Namyalo Jane. Ekyokubi kyenjize ku Madamu Namyalo Jane kwe kulemerako. Ekyamazima mukyala mujjasi mukyala n'ebintu byakola alemera ku kintu mpaka nga kivuddeyo. N'ekyo nkiyize ku ye okubeera nga olemerako. Called Namara Constance, Troop Leader Scouts and Girl Guides, St. Charles Ranga SS Bukelele. Madamu Namyalo kyembadde mmanyika abaddeyo omusomesa, abadde traininga mu ba scout nga tusomesa agriculture nga atwala mu camp nga yeewaayo nnyo n'alaba ddala nga ffe abasinga okubeera the best ku nationals ne mu district ne mu sub districts ng'era yeewaayo nnyo n'alaba nga ffe abasinga era n'olwekyo tugenda mu misinga nnyo kubanga kati tetumanyi ani omulala agenda otraininga abadde nga yeewaayo nnyo nga n'alaba ebintu nga biweddewo nga tetulina byakozesa nga yeewaayo n'agula ebintu mu ssente ze kati tetumanyi anaddako anaabeera atya n'olwekyo tugenda mu misinga nnyo ng'omusomesa abadde asomesa wano okusomera ku St. Charles abadde asomesa agriculture nga yabadde asinga mu basomesa bonna ng'akuwa keya ng'omwana otuuka ekiseera neweerabira omuyita madamu n'omuyita maama ku lwa love gy'abadde atuwa ennyingi nga weerabira eky'omuyita madamu n'omuyita maama n'olwekyo tugenda musubwa nnyo nga ffe abamu yali nga yatubeererawo ng'omuzadde ng'omusomesa nga byonna bikola ebingi kati n'olwekyo tugenda musubwa nnyo ekirala kye tugenda omusubwako yabadde omusomesa nga takambuwalira nnyo baana nga yeetwala ng'omuzadde nga maama ate n'ekirala nga akubeererawo mu buli mbeera yonna abaddeyo omusomesa ateetwala bubi nga abamu we bagamba nti omusomesa oli nja mukola kino kubanga yankola kino naye n'olwekyo tugenda musubwa okubeera nga tetukyamulabako ate wadde bamwogerako birungi byereere Namyalo agamba nti omulimu gwe tegubadde gwa ku museetwe wabula nga gubaddemu ebiwonvu n'ebikko wadde ng'asobodde okubivuunuka n'asigala ng'akyayimiridde. Mulimu ogw'obusomesa nkugambye abaana batwagala naye waliwo abaana enkuzibwa yaabwe tugeze nga si nnungi bw'omugamba okola ekintu nga takyagala nga mutandika okusika emigwa ate n'abaana abamu balina ebizibu kuva waka kati naawe bwe mukyajinga ababiri musika amakooti so olina okubeetegereza bulungi ne mutagwangana mu malaka eyo jagamba omwana sikasokisi nze wano wali omuwala baali mwamuyita Nakiwolo namugamba sikasokisi nandaga tajja kikola n'asigala nga ziri wansi nemukuba embooko n'agikwata netwewuuba mukazi nga walina amaanyi nenjimujjako nemukuba embooko mu mugongo n'adduka n'afuluma geeti akaseera ako headmaster yaliwo yalimisa Kalule nemugamba omwana wa senior 6 kumpi ankubye ku lw'ensonga akutte embooko yange mugambye asike socks n'agaana kwekola ki kwe kumukuba n'akwata embooko ne twesuuba wamu ate n'afuluma geeti wa Kisulo nga talina permission so okusomoozebwa kwe tulina abaana kale bali emotional abamu bali emotion ate bwe bakusanga naawe oli emotional kale n'otasanga byangu abaana bano balaba kati bojja ku ssomero tosomesa busomesa naye omwana omusanga munakuwavu omuyitako obuyisi kyandibadde kirungi n'omubuuza obadde ki banne baba balaba nti okola ki ofaayo waliwo abaana abatalina kale ebintu byonna asobola kujja n'akugamba madamu kino si kirina n'omuyamba waliwo omwana wano nga bamuyita Ddamba yali mu scout yajja nga asekaseka bw'ati n'agamba madamu okimanyi nina challenge bweki ne bweti namutwalira madamu Edina n'amuwererera n'amala naye abaana abalala baba bakulaba kati ne bamanya nti oyo is not just a teacher, is a mother. Kati bwe bakulaba nti oli mu kifo kya maama
nabo okambowalamu tebakola ki tebakunyigira. Nze ngenda kubawa ekyokulabirako nsomesa agriculture essomo eryo liri optional naye kati wano ku ssomero abaana balifuura compulsory mu senior 1 bali bagenda mu bisatu kati nosanga subjects endala nga abaana bali oba 17 oba ki naye they are the same subjects in S1 naye ogamba lwaki ate bakoze agriculture kisinzira engeri gyobakola ki gyobakwatamu obakambwalira naye n'okuwuliriza olina kubawuliriza. Abaana bemulaba balina ebizibu bingi awaka naddala abo abafiirwa abazadde baabwe. Abafiirwa abazadde baabwe baba baagala bafune omuntu anakola ki anaababudaabuda kankigambe bwe ntyo. So abaana okunjagala ndowooza abandabamu ekifaananyi ky'omuzadde. Omukulu w'essomero lino Augustine Kirungi agamba nti Tikyannamyaalo tabadde wa mugaso mu ssomo lya agriculture lyokka wabula abadde wa mugaso era ow'obuvunaanyizibwa bw'ekitalo eri essomero lyonna. Olunaku lwaffe lw'essomero tugenda okusiibula munnaffe omu mukyala Namyalo Jane omusomesa omukugu amaze wano emyaka 30 paddu ng'asomesa ebyobulimi mu luzungu bayita agriculture. Omusomesa ono abadde musomesa wa njawulo lwakuba we yajjira mu ssomero lino lyalina abaana 9 mu 2 teyalidduka linaagumiikiriza embeera yonna yaaliwo okutuuka olunaku lwaleero. Twagala kumwebaza ayambye abaana okusoma obu scout n'obwa girl guide ate nga yeewodde yenna ku bisomesa ye yenna atuyambye abaana baffe kubabuulirira okweyisa obulungi mu luzungu kibayita patriotism. Abadde musaale nnyo mu kuyigiriza ebintu ebyo byonna. Abadde musomesa mukugu nnyo ayeesigika. Basomesa bangi badde bakungaaniranga wano okuyigira ku bukugu bwe bw'abadde alina. Era twagala okwebaza Mukama amusobozesa okusomesa emyaka egyo gyonna n'amutuusa okuwumula nga mulungi ate ng'afaanana kubeera ng'akyali muto okutuweereza obulungi. Wadde ekiseera tekibadde kinene okuva gavumenti lwe yasumusa abasomesa ba sayansi okubajja ku musaala gwe bafuna okutuuka ku kasente akasava ke bafuna olwaleero buli musomesa ke yeegomba. Namyalo agamba nti olw'okuba yeeteekerateekera bulungi obukadde bwe talina kutya ng'agenda mu kuwummula. Agambye nti yategeka bulungi ebigenda okumutwala mu maaso mu kiseera ng'amaze okuwummula egya gavumenti. Muno mulimu okukola essomero erya daycare olwo obudde bwe obusigadde abuwenga abaana abato kubanga n'abakozi abawaka nabo bafuusemo mu kiseera kino ng'olwo ajja kuyamba abazadde abanaamwesigisa abaana baabwe okubakuza obulungi n'okubakuliza ku nnono n'embala. Ono agamba nti alina ne faamu ey'ebyobulimi gye batandise ng'eno egenda kusomesanga abayizi okuva ku mitendera egy'enjawulo ne matendekero ag'enjawulo. Ekisookerwako nze sigenda kuwummula. Awaka waliwo ebyokukola. Already tulina rentals. Tukuŋŋaanya akasente akatono mu bapangisa. Tulina ennimiro. Tulina ne faamu eri awo Juviki Bajjo. Tutwalayo abaana ne basoma. N'olw'omukaaga tujja kutwalayo amasomero mangi. Ne ku Sande tujja kutwala abaana ba wano basome. N'okuba productive. Nze nina obutiko bungi buli awo. Kati n'ekirala nze mpulira njagala kuwummulira mu bwa baby daycare. Buno obubebi obuto obumpa emirembe. Ate bwe mba nesetinze bulungi nabwo bugenda kuvaamu ssente. Ku lw'ensonga ba house girls bafuuka miswaswangule. Kati bwe nkola akantu kangaako bulungi n'ensigaza otu baby omuntu asobola kuwa akasente akawerawerako. N'ekirala njagala gym. Ku makya nzukka ssaawa nga 10 n'enkolakolako bye nkoze n'ensooka ne neetooloola n'enziruka ekyalo emirundi nga 3 n'enkola physicals. Kati gym yange bwe neekwatayo bulungi nja kufuna abavubuka abanyambako ku gym bakole ki babeere nga bamanaginga gym kubanga ebya gym nyinza obutabisobola naye nze muli neewulira nti okulera obwana obuto mbusobola. N'olwekyo siri mwenyamivu nti kati ngenda kuva wano kati olwo nfudde kirabika ntandika butandisi.
ntandika butandisi. Magezi kigowa abawala oba n'abasomesa bonna bonna ingeno abayingira obuyingizi mu profession mu kiseera kino ate gwe kyofulumiramu. Kale bingi byenyinza okubagambako, naye nja kusooka n'ekyobufumbo. Bw'obanga okyali muwala muto bangi ababa bakulaba n'ogenda noono n'oli naye kiba kirungi n'ofuna omuntu omu n'olyoka n'ofuna emirembe mu mutima n'olyoka osobola okukola obulungi. Ekyokubiri balina kusoma kweyongera. Natandika nga grade 3 nenfuna diploma nenfuna degree. Kati buli stage eyina sente zaayo. Owa certificate afuna sente ntono, owa diploma bagenda zifacing out, owa degree afuna sente nyingi. Ekirala okwagala omulimo gwo. Kati nkubiriza nnyo abantu ba agriculture babeere practical. New curriculum is very, very practical. If you are not very practical, students are not going to pass. I'm telling you, tubeere ne passion. Simanya abantu ennaku zino lwaki tebalina passion. Omuntu omuwaliriza buwaliriza mwana kulonda ebisaaniiko mu compound. Omuntu omulala omuwaliriza buwaliriza kukola ki? Abasomesa abakyali abato twagala emirimu gyaffe. Tomanya lwaki namala mu ssomero lino ebbanga ddene, nnyinza obuteewaaniriza, naye si kyangu omuntu okumala ebbanga ddene mu kifo kimu bw'obanga kale ng'oli mubi nnyo. Yes. Mu ssomero lino najja 1994. Nga bwe nkugambye nasooka n'ensoma grade 3 n'enfuluma 87 n'ensomesa for 2 years. Kati 99 n'engenda mu NTC n'enfuluma 92. Kati between 92 93 nina my elder sister Auntie Vicky yagendako Netherlands. Nasigala na baby we nga bamuyita Bella, kati mukyala mukulu. Kati akaseera ko nali somesa kyovola abantu na fuluma 92 ne somesa naye 93 saasomesa 94 nendyoka nenzija wano. Kati mpezeze emyaka 3 nga ndi mu ssomero lino. Kiki ky'oyinza okugamba nti kino siyinza kukyerabira? We najjira wano twali tulina eyo block eyo yokka. Olujja olusooka yali S1, oluddako S2, oluddako S3, laboratory S4, then staff room, then headmaster's office where it is up to now. Naye tuzze tugaziwa nga bw'olaba. Tulina ekyo ekizimbe, tulina ebyo ebizimbe bingi nnyo. Abaana baali 92, kati tuli mu 1900. Abaana population yeeyongera nnyo okusinga luli bwe twali. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support.
because education is the key. May God bless you